Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyegene kadi agitafa ali TV yuchafu rufiga munage naku zino beisanga abakagato akamu ane Haji Muzwera bali bakafananya kade katambuzibwa ku social media furufiga nganywegera Haji Muzwera babiko Haji Muzwera wa Haji Ali Muzera agulingira mu kifananyi wabula information yazema kubanga fulmangira ganti envadde bakozesa edit yabade AI amunange furufiga base inaku zino omukwano ndoza weguli furufiga yali bandozanga ayagala kweddiza musajja ono kubanga basika bagamba nti okwemola okuli wano kikambwe Becky ne Omusajja Amukuba nga Omusajja Amukuba Emiggo Amiru ensonga zongedde okubanga zitabuka bangi bafulumiriza information nga balaga nti Omusajja Amukuba nabadde nga atulugunya omukyala ewaka era nga batandise okubanga banoonyiza mu nsonga eno era bwe kizuuka nga badde atulugunya omukyala yali kwatibwa nabagamba nti mu Uganda amateeka gaffe balinga nnyo abakyala era abasajja abakuba abakyala mwegendeze bajja kukusiba emyaka n'emyaka gy'otamanyi muwendo bwe banakwasaako engalo era Amiru Omusajja Amukuba amanyikiddwa nga Amiru byanje mutaka kombina masawo bagitafa ali TV ono afulumiza lisiti eziraga nti abadde alabirira abaana kubanga binne badde bakola ki binne badde batandise okubanga babifulumye nga bagamba nti abadde akuba omukyala ate nga talabirira abaana tabaweera school fees ono afulire n'abisambaga musajja twagezako kubanga yeewozaako kubanga ebintu byandi mutabukira naye gisaba ki yakoze ki lwaki yasuddewo Becky ambina masa bagitafa ali TV kifaali UB News mangera kubanga meji following amawulire mpanaga bagatambula okwetola eggwanga lyatu Uganda nkugamba nti commenting wansawo atosere ngoji following furufiga ne Haji Ali Muzwera bali guno basinga beebuza ne furufiga ebisajja olirwaniza story ki nga mweyisa nnyo nga mwesaabo nnyo nga mwagala nnyo okwemulisa furufiga ng'osusse nnyo kwemulisa abasinga bagala furufiga mba omusajja naye amwagala bagamba nti furufiga nti Haji ali badde beegendereza furufiga olwesanga nti furufiga mbu azenga akozesa abasajja baaki jjukira Omusajja Amukuba amanyikiddwa nga Simpoke naye vayo n'agamba nti furufiga yamukozesa wabula ate furufiga bwe yafuna olubuto n'alyoka azaala omwana nti ate omwana akola ki n'amumma kitaawe ono omulala gwe nawulidde Omusajja mukulu Sanya naye ng'agamba nti furufiga yankozesanga biki tugende bagamba nti kituufu furufiga akozesa nnyo abasajja ne bannange Uganda giraba edduka naye ng'ensonga zeezo era nga munnange temwewunya nga batubuseyo emikolo furufiga bagamba nti furufiga nti okuyambako Haji okumuyisa okubanga abamukomera kubanga ebamukwaba bakola ki ababeeranga ku kooti nti furufiga nti ekyamuzunzanga ku kooti nga yagala kweddiza musajja nti ya mission ye era abasinga bakola ki abasinga bwe bagamba nakanguubi ogolengera mu kifaananyi furufiga ne Haji Ali Muzwera munaye waliwo ekigenda mu maaso wakati waabwe akafaananyi katambuziddwa ku social media ne saagala kakozesa mu vidiyo zange ak'okwenywegera YouTube eyinza ogisiimulayo sikakozesezza akonkeresezza naye nga kabadde katrendinga ku mitimbagano egya social media naye nga tekabadde mbo kaddala kabadde kakozeseddwa AI bwetegeeza information etambula eraga nti tekabadde kaddala kabadde kakozeseddwa AI bakozesezza AI okubanga bakola ki okubeera nga bakakola mbagala nnyo mwenna era ne mbeebaza ne bagamba nti bambi muli bamaanyi okubanga mugifollowinga bagitafa ali TV gy'abali Saudi Arabia abali mu ggwanga erya Oman mwena mbeebaza ne bagamba nti muli bakabijjo okubanga mugifollowinga bamuyita furufiga Jennifer Nakanguubi n'ensonga zeezo emikolo temugyewuunya olw'ensonga nti engeri gye beeyisaamu balaganga awaliwo ekigenda mu maaso wakati waabwe okwemuula kususse ennaku zino akolakola obuvidiyo ng'ataddewo akafaananyi ka Haji Muzwera ng'alumya Haji ati jjukira Haji ati yali yasibisa Haji ali ono ng'amunyumiza owantu yakola kiti yeevulunga abaana be
awula omwana yava n'agamba nti maama yaŋŋambye ebyogere ebyo biki omwana ngalaga nti maama we nti yakola ki nti yatowa order nti akole kiti ayogere ebyo nti tebyaliwo era kyatabula nnyo kkooti kyovula yakoze ki yakakanye ayimbuddwa nga tebalina concrete evidence nga tebalina bujulizi bumala kuleetera ali okubanga akola ki okubeera nga akyali mu kkomera. Dikita Amiru yavuddemu omwasi munejjukira bangi abadde batambuza amawulire nga bagamba nti omukyala abadde nga amukuba abadde tamuwa buyambi. Ono avudde n'agamba nti bannange omukyala abadde muwa obuyambi. Ono avudde n'abisambagga ng'agamba nti omukyala abadde amuwa obuyambi. Ensonga za Becky oba kyozi ne Becky zikutte wansi ne waggulu n'omusajja Amukuba amanyikiddwa nga Amiru zikutte wansi ne waggulu. Amiru munnange avudde n'agamba nti bannange siyinza kukola kintu ng'ekyo lwaki munsibako amatu g'embuzi okunliisa enko. Abasinga kubanga batambuza information nga balaga nti Amiru nti abadde akuba n'omukyala abadde abayisa bubi nti ng'abatulugunya era nga yafuuka ekizibu awaka ewaka nga tabuka butabusi n'alyoka abakuba emigere embwempi. Avudde n'abisambagga ng'agamba nti nedda bannange ebyo si bituufu. Jjukira bw'aba n'akizuula nga bituufu kubanga atandise okuba nga bamunoonyereza kati Amiru bw'aba kizuula nti bituufu abadde atulugunya omukyala kaweddemu. Bw'aba kizuula nti abadde atulugunya omukyala abagambye badde balina restaurant gye badde bakoze restaurant yo wabula simanyi bagenda kikwasaganya batya. Banasigala bagiddukanya nga bali ba XX bagenda kugitunda kubanga badde bagikola bombi Becky ne Amiru. Kati awo kisimanyi bagenda kukikola batya naye nga Amiru batasobola kubanga bamunoonyereza ku ky'okutulugunya omukyala nti abadde atulugunya Becky awaka. Mpalamateka bagala kuzuula balabo babituufu bwebanga bituufu agenda kukwatibwa bwebanga si bituufu ajja kuba awonye. Ate n'ekitambo abadde tawa buyambi abali simanga abaana nga Becky simanga yabikola byonna kubagulira ngoye biki school fees wabula abisambaze aga bannange babadde nga ngula engoye buli ali ewaka nga mumugulira olugoye oba se wa mwana wange oba si mwana wange lugoye nga ndumugulira fees mbadde musasulira mbudde. Bayi musajja atagezako kubanga yeewozaawoza kubanga saa zino amateeka gayinza ate okumukwata. Wandibulya akwatiddwa nze mbabuulira agezako kubanga yekola ki yeewozaawoza kera alese risiiti ziizo eza Diamonds Pre and Primary School liri Buddo bamuyita Mutebi Ether ondoozi obayo yali omulwadde omwaka oguwedde oba risiiti azireese 36,000 yagiwaayo. Ne risiiti nnyingi endala kuba kale ezimu sizikozeseza mu vidiyo naye nga risiiti zaazifulumisa ng'alaga nti bambi fiizi abadde amuwaayo era abaana be abalabirira. Onagamba nti tayinza kukakana ku Becky n'amukuba ng'abasinga bakola ki ng'abasinga bwe babitambuza ku mitimbagano egya social media. Nkwabaza gwe ndi asubscribe nga n'onyiga kale nti wakola kyamaanyi kubanga eno bagita Faali TV UG. Komanya nti bw'osubscribe nga n'onyiga kale oba receiving ka notification dozolengera Becky yayisibeewo nga kakyali kawala kato nga kakyali kawala kato nga omanyi obuwala obuto. Ne Omusajja Amukuba amanyikiddwa nga Dr. Tyama lindozo balengerawo baali kaalo baaliyo Masaka nga basinkanyemuko ebiseera nga Becky munnange nga tannaba kubeera nnyo sereebu nga tannafuuka sereebu naye ng'ensonga zeezo ezimuku ezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Mukama bayambe basobola okubanga bonna nga bakola kibakkaanya naye nga okuddiŋŋana kuyinza obutabawo ne balina okuba nga bakola kibakkaanya ku nsonga z'abaana. Becky asigale nga music amukwasaganya yeesonyiwe omusajja bw'aba agenze agende kubanga omusajja yagamba nti nze sijja sobola bwenzi bwa Becky. Bangi batambuza ebigambo nga bagamba nti omusajja ono yafunyeyo nti ekikyala ekimuteekamu omusimbi. Abangi bavudde nga bagamba nti Amiru teyandibadde ye n'akola ki neyeerabira Becky nti n'ateekayo ebibozibozi nti Becky bw'abadde ayenda nti era omukyala oyo yakoze ki yaleese obuzibu okubanga bano bakola ki baawukana. Bingi ebyogerwa ennyo nga bw'okiwulira. Ensonga zeezo mbasaba nti musigale nga mugifollowinga musigale nga mugyekuumiddeko musubscribinge munyige ne ku kade mwongera okuba nga mugifollowinga bagita Faali TV UG
ne bagamba nti comment section weeryawo obubaka buntera mu comment section ate osobola ogifollowinga. Mukyala kyoyo yatabudde amaka ga Amiru ne Becky. Mukyala kyoyo kubanga bangi bagamba nti tiyandibadde Amiru kwerabira Becky kubanga Becky nti yakola ki nti yamujja ewala nti Becky yasinga okuba nga ayambako nnyo ku Amiru naye nti olwokubanga Amiru mbu yafunye omukyala omukadde nti n'asalawo akole ki asuulewo Becky nti omukyala oyo mukadde mukulukulu naye ensimbi azirina nti famire gyavaamu ensimbi mweziri mu famire yaabwe. Mukyala kyo bagita Fadi TV nje mulungi mwera.